Okay, well, bingi ebyogeddwa ku Kiteezi n'enjeggo nga bwe twagirabye ku weekend aba ku lunaku olw'omukaaga. Mu bulumi obungi nga Munnayuganda njagala kwogera ebintu bibiri bye ndowooza nti bikulu ate nga byayongedde okutwanika ng'eggwanga. Era saagala kulowooza nti eggwanga n'obukulembeze bwe tulina twasaanawo dda, tulinga abatali mu nsi, tulinga abaava edda ku mugendo, tuli awo, tulinga kifaananyi. Ebintu bino ebibiri bye bino. World over, mu mawanga agalengera gye galaga, agali serious n'abantu baago, enjego nga bwe yagwa Ekiteezi ku lw'omukaaga ku makya, akamu ku bubonero mwe twalirabidde nti eggwanga lyaffe liri serious ye response. Amawulire gaatandika okusaasaana ku social media ku lw'omukaaga ku makya. By ssaawa 7 Ekiteezi nga waliyo tractor 2. I saw this with my own eyes. 2. Ninga ku tractor 2 emu yokka yekola. Okuva ku ssaawa 1:2 abantu bakozesanga ngalo, bukumbi buno n'ebitiiyo okugezaako okununula mikwano gyabwe, abantu baabwe n'ab'oku kitundu generally. It was very painful. Why? Because ebizibu nga bino bwe bibeerawo, ekyalibadde kisuubirwa mu mawanga agali serious nti twalibadde tujjayo n'ag'omu buto okudduukirira abantu abakoseddwa, oba oli awo tutaase obulamu. Kino tekyaweebwa mukisa. Twalirabye, twali tusuubira okulaba ebitongole byonna ebya gavumenti ebidduukirira abantu nga bisimbye amakanda, poliisi, amagye n'ebitongole ebirala mu bungi. Ebimotoka biweetiiye, si kimu, si bibiri, si bisatu, si bina, ebiwerera ddala. And this was expected in the shortest time possible. Tugeze kino kibaddewo by ssaawa 2. Ekiteezi wano mu Kampala wakati, yes, that's Wakiso, but it's Kampala Metropolitan. 1 mu ssaawa nga emu or even less, capacity eyo gye njogerako yonna yandibadde Kiteezi ng'egezaako okutaasa obulamu. This did not happen. This was not seen. Okumala essaawa 1, 2, 3, 4, 5, 6 and more. Does this communicate to a serious country? Relatedly, bino byonna singa tubadde mu ggwanga eriri serious, abakulembeze bonna abalina obuyinza ku mitendera gyonna mu ssaawa 1 oba 2 bandibadde Kiteezi. Twogera kuba ku njego eyafiiriddemu abantu abatali 2, 3, 4. We are talking more than 2 or 3 dozens. Ekiteezi gwenaso omukungu wa gavumenti ow'amaanyi asembayo waggulu gwe nasembye okulaba esaba minisita yagenzeyo jjo ku Monday. Incident yaliwo ku Lwamukaaga.
omulala gwe nalabayo junior minister wa disaster preparedness Lydia Nabel a few hours later. Singa kino kyali mu mawanga twalirabye akulembera executive twandeba minister twalirabye abakulembera parliament abakaba parliament twalirabye almost buli omu ng'akabonero number 1 akokulaga concern eri abantu baffe but also n'okulaga ntuyimiridde n'ab'eŋŋanda abafiiriddwa abantu baabwe n'ekirala okwongera okuzzaamu amaanyi mu bagezaako okuyamba okubawa backup ne motivation ku nsonga gye baliko. That did not happen. Unseriousness. Ekyokubiri ali ku Radio 4 singa tubadde mu America, of course tetuli, but these are basics that any country mu nsi eri serious ebintu ebimu yandibadde ebikola more than 20 people bafu n'omuwendo gwabawerako abatannaba kugibwa wansi. Ddala singa mu kaseera kano tetwalangiridde dda state of emergency mu ggwanga where you lose more than 20 people mu lunaku musaawa busaawa n'obutawera naye ng'oyina namba etamanyiddwa ekyali mu ttaka, oyinza obutalangirira kaseera ka kazigizigi. Kale oyinza obutalangirira lunaku lwa kukungubaga ng'akabonero number 1 akalaga okunyolwa n'okuyimirira n'abantu abafiiriddwa abantu babe mu njego ng'eyo. Number 2 ng'akabonero akalaga rather ako creating awareness. Nalabye president mu kiwandiiko kye ng'agamba nti kino kyabaddewo era kyongera okuyigiriza abantu lwaki tebalina kusenga mu ntobazi n'ebirala ne mu bifo ebifaanaganako bwe bityo. But to create more awareness, don't you think singa kati eggwanga lyonna liri mu kukungubaga wabula tuli awo literally I am not satisfied with how we have handled ensonga y'ekiteezi ng'eggwanga. Tulinga abagitwala nga yakusaagirira. Eggwanga litambula, it's business as usual. I've seen some 2-3 meetings, but we've not given it amaanyi ago okulaga nti bannange tuli mu kabi ng'eggwanga, because in the first place these people shouldn't have died. Number 3, president bw'avaayo n'atugamba nti ani yakkiriza abantu okubeera awo. Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago ng'agamba nti over 4 billion buli mwaka ezifulumizibwa ku kiteezo oyo zibbibwa oba zabbibwa. Tolowooza nti mu kaseera kano twalirabye some people already ng'eitha bakwatiddwa ku nkoona mu bifo bye balimu obanga bali mabega wa mitayimbwa olw'obulagajjavu, olw'obutafaayo, olw'obutakola mirimu gibasuubirwamu era gibasasuza. That has also not happened. Tuli awo, we are all over, moving, shaking heads, tuli awo. And you say lino ggwanga erirumirirwa abantu baalyo, lino ggwanga eriba concerned ng'abantu bali mu kabi. Omumerika afiirwa omuntu omu n'abeera nga afiiriddwa bikumi na bikumi. They value the lives of their people. Fenge eggwanga twabadde careless and reckless because these deaths wouldn't have happened. But even after happening, we are treating that tragedy very casually, as if kyabulijjo. It's really very sad. It's very bad. Kiruma.
kiruma okuba nti abantu baffe bafudde teri amanyi bameka bali eyo ffe tuli awo naffe tugenda maaso n'obulamu. It's too sad, very very bad for this country. Kanzije nze Adam Kongo.